Kisaawe ky'Entebbe International Airport kigaddwa okumalira ddala essaawa 8 oluvannyuma lw'ennyonyi ya Ethiopian Airways ekika kya Boeing 737-800 namba ET338 okulemererwa okukka ku luguudo lwayo w'erina okuyita ne yeesogga ensiko saa 6:41 ez'okumakya. Eno eggiddwawo enkya ya leero n'etwalibwa mu parking okusobozesa endala okutambula. Honorable Monica Azuba Ntege nga ye Minister wa Works and Transport asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe kino kyabaddewo era ennyonyi mwabaddemu abasaabaze 139 wabula bonna baasumatuse ate wali afunye buvune. I want to let you know that as we talk, it has been removed from the runway at around 10:15. The operation ended at 10:15 and the flight operations resumed. Vianney Lujja nga ye mwogezi w'ekitongole ekikola ogw'okusaabaza ennyonyi agamba kino kyakosezza entambula y'ennyonyi endala omuli Turkish Airways, Kenya Airways, Egypt Air ne Rwanda Air era nti ezimu zaamaze akabanga mu bwengula. Kyataganyizaamu katono naddala abo abadde bava ebweru twasabye tibagira balindako era mu bano mwabaddemu amakampuni ag'enjawulo nga Rwanda Air yabadde ne flight ejja, Turkish Airlines nayo yabadde ne flight ejja ekiro ku ssaawa nga 9, Egypt Air nayo yabadde ne flight ey'ekiro ne Kenya Airways nayo yabadde ne ku flight ey'okumakya ennyo. Amakampuni ago twagasabye bagumiikirizeemuko olw'ekyo baataataganyiziddwamu katono naye nga wenjogerera beereze mu nteeko era nga basobola okuba nti batambula.